Bobi Wine ojja muyita byonna, ojja muyita omusiru, omubuyabuya, omuyaga, omusiyaza tategeera, aliko ekyamu ku mutwe naye temuyina ebibaawula. Mpuuga olina ekikwawula ku Bobi Wine nti gwe omutima gwo mubi, oli muluvu, oli mubbi, oli mutemu. Kyekibaawula. Bobi is a true opposition list. In the real sense of it. Bwemba mwawanika nga mwava mu opposition mwabiva mubivire muddala other than kubeera nga mutyo mulimbalimba ensi. Okitegeera. Omutwala mukoti mutwale ensi weeri ekwegesa amaaso ndaba ne Mao ne yakubira side eri. Gwolaba Mao akukuba. Bobi Wine yakugoba. Ne bano benyini basegona benyini balanso kuddukako. Namboza oludde naye emyaka n'emyaka naye olaba ne namboza atuuka n'agamba nti Mpuuga nedda. Goza kwategeera nnyo nti ensi yonna yesigamye ku ggwe. Bakugamba ositamye kyokokanya kwanjula amagulu mbwe wakasa nsitamye wasitama dda ate oyongera kukunama. Kino tetakula babyenda muganda wange Mpuuga. Oludde ng'oyita Bobi Wine omutyobola. Naye enseera ekumanyi. Owoza basiyazi baki gwe mukazi w'omutuufu yaniye gwe nona abedi wakalifu kalinga kembuzi abakazi bamwe abatuufu abatongoze be baani. Bobi Wine musiyazi ngata kukolanga mu kooti tetunoonya sympathy naye nsejja kumanya amazima. Amazima gajja genda gegatta omanye ensi n'owolimba. That is Mpuuga, you're meeting your karma, you're meeting your own karma. You must pay for this. Katukube mutoji buli makube mutoji ensi ekumanye. Ebyo bigamba babigamba Mathias Mpuuga ndowooza obutambi musibye mu bulaba nga butambula ku mikutu migatta bantu era nga akakasa nti ajja batwala mu kkooti bagende babinnyonnyole. Ayogedde ebigambo bingi natuuka okugamba nti President oba oliawo yeetaaga kuba nga akeberebwa balabe omutwe gwe oba kukola bulungi. Naye abaana bamugambye nti byonna ojja byogera tonaba katandika butandise. Ate byonna nga bigenda mu maaso juzi twalaba akatambi nga Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'agamba nti abanakibiina kya NUP bavayo ne bamukaka nti ayogere nti akalulu kabbibwa. Olwaleero olunaku lw'eggulo twalabye President w'ekibiina ng'avaayo kubanga ayanukula Katikkiro era mu bigambo byagambye bw'ati. Nagezezaako okwebuuza ku bannange nga njagala kumanya ani oyo owa NUP yagende wa Katikkiro n'amugamba alangire nze nkulembera NUP naye nina ne bannange benkulembera nabo era mu bonna benkulembera nabo tewaliwo n'omu era asabyeko Katikkiro okulangirira nti NUP wangudde. Naffe tukimanyi bulungi abamu ku ffe twasoma amateeka era tumanyi bulungi nti Katikkiro wa Buganda si ye yakulira akakiiko k'ebyokulonda era si alina okulangirira omuntu awangudde. So ekyo kyanewunyisizaamuko naye era nja kitaanya nti abantu bangi kyebalinga basaba nga bwe twasabanga abakulembeze ab'amadiini n'abalala okwogera ku mazima okusingira ddala ku mbeera eyaliwo eri kyagenda maaso y'ekiwamba abantu naddala wano mu Buganda. Abaana ba Buganda bangi bawambibwa batulugunyizibwa n'avaayo nga talina njala talina maaso nga tusaba abatutwala bakyogereko kubanga basinga baali batulugunyizibwa wawa gye bava. Honorable Zaake nange kenyini ne bakati abawambibwa bakukuba bakugamba kati kabaka wokajja kutaase bakuba bakulangira nkulayo n'enfaananayo ng'Omuganda. Kyetwalowooza nti kikyamu ne tulowooza nti era kyandibadde kirungi amaloboozi amagundiivu okuva gye tuva gayogere ku nsonga eyo. Of course n'ebirala nga obutali bwenkanya obwali bwolesebwa. So byendowooza nti those were legitimate voices. Of course Katikkiro yavaayo n'abyogerako nga ku mulundi guno bwe yavuddeyo oyo munamulabe mu lukiiko lwa Buganda ayogera ku nsonga za Idi Mutwe. Ekintu ekyasanyusiza nnyo abantu nange kyenasiimye era tumwebaza. Naye ekyokubeera nti waliwo aba NUP abasaba Katikkiro atulangire nti
ffe tuwangudde ekyo si kituufu. ndowooza obiwulidde ate munnange omukyala ayagala kubanga yeewangulira ekadi ya Entebbe municipality mwana muwala oyo amanyiddwa nga Nabata Joyce avuddeyo naye munnange okwogera ku nsonga ya Eddie Mutwe n'agamba nti ekimala kimala. Ekyamazima ekimala kimala abantu abalowooza nti mmwe mugenda kubeera mu bukulembeze paka ekintu ekyo kyendowooza gye muyina nkyamu kuba twalinako kawenkene obwo tetakyaliwo ani yali mukambwe nnyo takyaliwo ffenna Entebbe eyo twalina n'omukyala Naliti yalisanga abantu sapatu naye takyaliwo naye teeberezanga naawe oli muzadde wakeera n'ozaala abaana ng'obaagala n'okola ekikolwa kye mwakoze ku Eddie Mutwe ate si yekka Eddie Mutwe nti muwambye abantu bangi. Lwaki muwamba abantu? Okuwagira Nuupu si musango, okwagala Kyagulanyi si musango. Mwe mwaleeta political parties mu Uganda mwanditulese ne tubanga Nuupu teriiwo, ekyo nakyo ne tukimanya. Kuba kati mukitadde ne mu famire zaffe nti omuntu okuvayo okuwagira NUP aba alina omusango gwakoze. Batuboola tebakyagala tusemberera. Lwaki tutuuka awo? Nze mbasaba mulekerawo okuwamba abantu ba Nuupu, mulekerawo okutulugunya abantu ba Nuupu, mulekerawo okusiba abaana olw'ebyobufuzi. Kuba kati bamashete bagenda myaka 5 nga bakyali mu kkomera nga naye omusango gubavunaanibwa kuwagira Kyagulanyi. Lwaki tuba tutuuka awo? Ekiba kisoboka muddemu mukolinga referendum mugambe nti mu Uganda temukyali bibiina bya njawulo kubeera nga bivuganya mu Uganda, mubeerewo paka emuliwulira nga mukooye n'abalala babeerewo. Naye ate kye muba temwerabira nti what goes round comes back round. Ekiseera kijja kutuuka nga munenya abantu olw'ebikolwa byammwe bye mukoze. Tunuulira omwana wa Eddie Mutwe omuto gwe mwamuleseza, mujjukira omwana wa Olivia Lutaya we mwamumulesa. Bazadde b'abaana abo bali mu kkaba nga naye nammwe muli bazadde abakeera ne muzaala ne mugamba nti kati Uganda erina eddembe. Eddembe lye mwaleeta lye mwalimba bazadde baffe ne bajjajja baffe lyeririwa nga taata wange asula teyeebasobola okubampagira NUP ng'ate be basajja abalwanyi abalwana ne balaba nti mubasuubiza eddembe mu Uganda ery'ebyobukulembeze. Kati abaana baabwe bakuze twenyingira mu bukulembeze naye ate abazadde era bazzeemu buto bakaaba. Tetukyasobola genda mu nsiko mukirize peaceful transition. Uganda tejja kubeera ku mudumu gwa mundu paka oba sekyo musazeemu Nuupu mu bibiina eby'obufuzi ebiri mu ggwanga. Naye nga tukooye ekimala kimala, tukooye obulumi bungi okuviira ddala ne kuba mmwe bennyini be mulowooza nti mube nabe, kuba be bazaala abaana abo be mutulugunya, be bakamwana, be basenga, be bakoddomi, baba abantu be mutulugunya. Oluvannyuma nga mugaa nti Nuupu ebabba obululu, mwe muleetedde abantu okubakooyera ddala. Mwesonyiwe Nuupu n'abawagizi baayo muve ku bantu b'opposition, mute abantu bonna be mwasiba olw'okwagala Kyagulanyi, olw'okuwagira NUP n'okuwagira ebibiina ekitali kya NRM. Si musango. Entebbe tulina challenge nti ebipande by'abantu ba Nuupu byonna biyuziddwa mu Ntebbe bivuddemu. Pulezidenti oyajja ekigungu basobola n'okukwata abaana ne babasiba ne babasambasamba. Naye nga lwaki otuusawo omuntu nga babasiba bagamba Kyagulanyi mu mwagaza ki? Kyagulanyi ye si muntu mu Uganda yino okwagalibwa. Tulina munnaffe na Munyarwanda bamugamba gwe Omunyarwanda tulina kuwagira Kyagulanyi. Naye ng'ate naye muntu agamba nina eddembe erimpagiza Kyagulanyi. Be basajja abamu abalwana naye ne bakomekeza nga be balwanira ate era abaana baabwe gye bazzeemu. Tukooye mulekerawo okutuwamba, mutuleke tubeere n'eddembe ery'okuwagira ekibiina kye twagala. Kuba ekyabalesa ebibiina eby'enjawulo okufuna choice. Okulonda NUP it is my choice. N'oyo yalonda ekibiina ekyo naye choice ye. Naye mutugyeko choice zaffe. Naye nga tekijja soboka kuba ekyo kye twagala kye tutegeera. Mukyala ayagala okuba nga ate avuganya ayagala wali Entebbe municipality naye nga tusuubira nti ayagala kadi ya NUP wanaabanga emuweereddwa mumulabiranga ddala. Wanaaba tebamuwadde ejja kuba si chansi ye. Ng'era tweyongera tukyali ku nsonga y'emu eyo munnange tukyatunuulidde ebigenda mu maaso naddala Muhoozi ekikolwa kye yakola oba ekikolwa kyakola okukwata Eddie Mutwe ne bamutulugunya nadda ku mutimbagano n'amutimba ne yeewaana. Sooka owulize bino bulungi. Muhoozi oyakutte Eddie Mutwe n'amutulugunya n'amumolestinga n'amukola buli kyabyonde kyonna ne tutuuka ku extent ne tulowooza nti kaakoze effujjo lino lyonna ku Eddie Mutwe agenda muwandula amutwale ku police post Eddie Mutwe bamute. Era nga we twabadde tukisuubira ng'era we twakimanya nti Eddie Mutwe amutulugunyiza amukoze kasasiro ono yonna naye agenda kukomekereza Masaka. Era
kye yakoze Muhoozi Kainerugaba kye yakoze ne batwala Eddie Mutwe ne bamuyimiriza mu maaso g'omulamuzi naye ng'omulamuzi akimanyi bulungi nnyo takkirizibwa kukozesa muntu afeenyereketa ali mu mbeera embi ng'agenda nakufa awo balina omuyimirizaawo omuntu ng'ali mu mbeera ntuufu nga yeetegerera bulungi ategeera ne bakwata Eddie Mutwe ng'ayebyeyebye nga tebakkirizawo nawo munnamawulire tebakkirizawo munnamateeka we Eddie Mutwe ne bamuyingiza wali maaso g'omulamuzi omulamuzi mufo ky'okumusindika mufo ky'okumuyimbula amusindika agenda afuna obujjanjabi yamusindise mu kkomera mbuuza Muhoozi eyakoze ebyambyone ku Eddie Mutwe n'amala n'amuvuga n'amutwala e Masaka ne bamuteeka ku fayiro yani yagiggulawo singa Mpuuga teyayita mu bannamawulire ne bakozi be ababiri Drake nono yani awo omulala erinnya linvuddemu abakozi baabwe ababiri olowooza Eddie Mutwe yadde talemeredde Muhoozi omanyi statement yandibadde ekolebwa singa Muhoozi yakoze byonna effujjo ku Eddie Mutwe n'atuuka nga talina wagenda muzizika ng'alina kumusuula busuuza amute gonza kyandibadde kitya naye olwaleero Muhoozi atulugunyizza Eddie Mutwe amukoze buli ffujjo lyonna wabula amusindise Masaka era amutadde ku fayiro omusajja amutulugunyizza akulaga nti ekyamutulugunyisizza alina fayiro gye yakola e Masaka yoyo omusajja wammwe Mpuuga yeyo omusajja wammwe Mpuuga kakati oŋŋamba otya nti omuntu akedde ku makya nawa Muhoozi ejjirikiti kwasula baatulugunyizza oŋŋamba nti oyo talina kakwate ku Muhoozi era takolagana na Muhoozi mulimira ngezaako okubuuza oyo olwaleero akutte Muhoozi n'amuwa ejjirikiti era n'awa Muhoozi amaanyi nti gwe tulugunye eyo bonna batulugunye ne woonaakera ng'okutte Nnuwa Mutwe n'omutwala n'omutulugunya n'omukunyula amalevu n'omukola byonna by'omukoze anze nina safe landing we ngenda okuwa w'ogenda omusuula nina w'ogenda omusuula gwe tofaayo gwe twalozanyise otulugunye okole byonna by'oyagala nze w'okumusula wa wano nina w'onaamaliza byonna by'okoze muvuge mundeetere muteeke wano e Masaka ninawo fayiro gye nateekateeka eri openi ndowooza mubiwulidde munnange byennyamiza naye ate nga tulina okubyogerako ebigenda mu maaso tebiwoomya matama naye nga tulina okubyogerako ate munnange ebikonde byeyongedde okunyuka mu kalulu ka NRM aka LC akalulu mukalabya we katuuse katisibwa abantu lwaki mukuba abasajja nga tebanya kuba bakoze lwaki naye ayagala okuba mukume wefuge
wefuge Katonda wange batuse n'okweyasa emitwe omuntu okuba munne just kalulu kano simanyi gye binagwira naye nga akalu ke tugendamu simanyi nakumanya. Omwana agenze n'abuuza ekibuuzo nti naye mulowooza omusajja ono ebintu byakola ono mulowooza tabikola kikagenderere? Lwaki muhooza aba yeewaana mbu ye asobola okukima Kyagulanyi awo ku NUP oba Magere easily wayagalidde? Lwaki olina okwewaanira ku Kyagulanyi ng'ate okimanyi bulungi Kyagulanyi talina wadde kapisito? Gw'oli CDF okulembera amagye ga Uganda ennamba amagye g'eggwanga kyokka amaanyi go ng'olina galaga muntu atalina wadde akapisito akwata microphone olowooza kiva ku ki? Teriiyo w'amaanyi ayagala kulaga maanyi eva abeera munafu. Ekyo kitegeere. Taatawo ali mu kusiba aba NRM akatambaala abaali buuse nga balaba ebigenda mu maaso ne banoonya alternative. Taatawo olowooza tetumanyi bubadi bwakola mbwakutte ejjambiya atema kitooke, wuuyo ku nnaanansi, wuuyo atulaga simanyi akola biki. Ali mu kugumya banne abaalirowoozezza ku alternative kubanga teriiyo ayagala kuwunzika bubi. Wabula mwe musigala mubagumya nti empunzika ekyali nnungi ng'ate mukimanyidde ddala nti mbi. Lwaki CDF asobola n'olagira poliisi, asobola n'olagira amagye, SFC, lwaki oyimirira kunzi n'oyogerera kunzi ensi yonna ng'eraba nti oyo Bobby nsobola omujja waawo? Kitegeeza omanyi obuzito Kyagulanyi bw'ayinaawo, obumanyi bulungi. Kitegeeza muwulira obuzito Kyagulanyi bw'abatuusizzaako awo. Ekyo nkikubuulira. Ffe twasoma tumanyi psychology, tutandika obipimapima nti kiki ekikwasa Edi Mutwe okumukuba okumutuusa ku ekyo okutuleetera ne vidiyo nti wuuno mukubye. Edi Mutwe atalina mmundu senga Kyagulanyi ewuwe waliwo zitanka, waliwo zisniper rifle, waliwo zi machine gun, then wali ewaanye nti ezo machine gun zonna eziriwo nze nsobola omujjawo. Naye bw'obanga Kyagulanyi ayina microphone nga CDF akulira amagye g'eggwanga ng'ekyo ky'olina okwewaanya, okwewaana nti kyekyamaanyi ky'osobola okukola, muganda bwange oba munafu nnyo. Ye lwaki oba olina okubitugamba? Ow'amaanyi talaga maanyi, ow'amaanyi akola bukozi by'amaanyi. Eby'amaanyi, ejje ery'amaanyi, amaanyi gaalyo galaga ku kukuba Edi Mutwe. Obwo buba bunafu.
fe tuba tubiraba ne tubipimapima we tuba tuusizza mulabawo obunkenke bwe muliko leka nkubuulire ono mwamuleeta eno azanye paati z'okwefuula omutamiivu naye nga ye only alternative gye muyina kukola bya kisiru awo we tuba tuusizza mutusindiikiriza okututeeka mu mbeera y'okumenya amateeka ne tugaana nga bwe tutambulira mateeka tubakuba bukubi yensonga lwaki tusigala tugamba abantu baffe nti musooke mukakkane buli kimu kiyina tayimu yakyo obudde bwakyo nti bo bwe bamala otusindiikiriza okuva mu mateeka bo nga bagaddamu nga batandika okutambulizaako propaganda lwaki gwe tonnalaba bonkenke basajja abo bwe baliko era bano abawagira abali mu kigavumenti bandiwulira ffe twabakazaako lyabandiwulira bali eyo bawaga Museveni naye abitunula eyo n'agamba oba bino bisiru bino bisiru omusajja atambula nga kangalu kwosibidde future yo ono anywa n'agangayira future yawo wogituuzizza gwe theni obaaki naba nnono sibyo munnange webale kubanga wekomidde ku NCK TV nkugamba bugamba nti munnange obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde tukomawo nabyo temuvaawo